Alex Muyanja mutuuze mu district y'e Kayunga muzadde wa mwana omu n'omwezi gubadde tegunnawera nga mukyala we kazaala mwana kyajja agenda okukuba ekyeyebweru w'eggwanga. Agambye enkeera w'okulonda ennaku z'omwezi 15 Januari yali waka aweesudde kilomita 4 okuva ku koolaasi ng'omuvubuka akyali ebibye ekyamujje waka kwali kunoonya kyakulya ku kkubo. Kuva mu nnyumba ngamba akanyambuka ngende nfuna ekyokulya nga simanyi tawuni yatabanguza dda. Nenteba kanesibawo bulungi nnyo nentambula nenyambuka mu ttawuni kati ogenda tuuka mu ttawuni nasanga ttawuni nkalu. Nebuuza nti ye olw'emisana bufuuse ng'obwegula kiki ekiri mu ttawuni. Nakatayi tekasala kkubo nga kyateebereza ekyaddusizza abantu kwakuba amaaso. Naye akamaliza okukyogera nsala wali olukuubo nsalemu nfulumire ku koolaasi ngenda okufuna ekyokulya neekanga omujaasi mu lukuubo gwe nali sisuubira nti mwebali mu ttawuni okumwekanga ennyo ng'eyandabye dda n'akookinga essasi mu kutya okw'amaanyi nayagala nziruke ye yankuba essasi mu kugulu. Nti abaamulaba ng'akubiddwa nga kubona tekuli asobola kusemberera we yali amudduukirire. Era awo wansi nabeerawo okumala eddakiika nabbi kati waliwo abannengera bampita ne baŋŋamba weekulula mpola kati mba neekulula mpola bwe nti ngenda okulaba abasirikale abalala bajja. Mbwe ekyamutaasa abasirikale abalala abajja mwalimu gwe yali amanyi. Abalala abajja kwaliko era omujaasi n'omusirikale bali bawandiika abaali balina okukuuma obululu nga mumanyi. Kati munne kyava nkwata bwati mukugulu kwe bakubye essasi n'angamba yimuka otambule tugende. Kati ye ono ngenda okusula bwe nti amaaso okutubula nga ye mumanyi nga muganda wa mukwano gwange omugaba naye munsonyiwe kyava agamba oli omujaasi nti oyo muleke. Ne bandika awo neneekuula mpola era ekyantaasa kyali ekintu kimu kubankubira kuba Luganda nga alina bwe mbayita era singa nnafa. Kuba n'olwo omusirikale ennyini yali amaliridde okukuba essasi erinzigyawo okugamba nti oyo muleke. Nga bamaze okumuleka abalaba ng'akubiddwa era kyabatwalira ebbanga okufuna obuvumu okusobola okujja okumuyamba. Kati ebyekufukka waliwo kiriniki naye nga beewaka. Omwana omu kyava ayita n'agamba oti osibeko gye Alex gwe bakubye essasi. Oyiye nempanika bwe nti nakyava ayita Alex nempanika bwe nti omukono nesitulako bwe nti omutwe ebakasa nti yenze. Ne baŋŋamba weekuule mpola nengezako okwekula ninagenda okuwira nga amaanyi gatandise okunzigwamu nenga mu lugongo kuba omusana gwali gwaka nnyo nga n'omusaayi gufuluma muyitirivu nnyo. Kati abantu ne bajja ne bagamba bannaaye tutaase omusajja agenda kufa. Bantwala mu kakiriniki awo nembeerawo akaseera naye nga n'eddagala lyakozeseddwa. Nembeeramu akaseera katono akaseera nga kawanvuko kubanga ne mu ttawuni temwali mu piki yadde n'emu n'emmotoka etambula. Yadduse mu ddwaliro eddene gye twamusanze ebyali mu kkubo ng'addusibwa mu ddwaliro bimwongera ekkonda ku mutima. Kati nakongeeta eno twali tuli mu kkubo tutuuka esukkaawo tusanga paatwo yaliko Owamajje. Kati mu kubasiŋŋaana ne baseka nnyo era ne mbatunulako naye nga mpulira obulumi kubanga baakubanga mu kampu nga mpulira okugulu kwagala kuvaako buvi olw'obulumi. Dokita n'agamba this is emergency issue ne bantwala mu emergency room. Nakolako operation ne bakuba empisa mu ggwa nenzikakkanya enkwamulumi ne bakozaamu olwamaliza ne bantwala mu x-ray ne banfuba ekifaananyi. Tebalyoka bandeeta eno kweresa nga babikolako nga ntingira bulungi naye ekikulu nawuliranga obulumi wansi mu kugulu okw'amaanyi. Era ennaku ennya ezaasooka nampulira obulumi bw'amaanyi nga seebaka nakwebaka. Ekikanga bwe ky'essasi n'egibuli eno kikyamugugumula. Kyali mu fawundo eri nebibandi butulodde kugugumuka. Ndowooza nti ndiwaka nengenda okugumuka nga ndi mu ddwaliro. Eyatandise nga mugumu ebigambo atandise okubinyumya ng'asiriikiriramu olw'ennyiike gy'alina. Kati saaza kakati ngeno ndi mu ddwaliro
buyambi bukeeye sente zaaliwo ziweddewo. Eddagala ntandisa kufuna doozi ng'eddagala teriwera. Ewera kizibu bwe ndimu. Bajja eddagala lyagulibwa teryamala. Fulamya oba olweggulo n'afuna eddagala. Obulumi obw'okugulu okulimu ekyuma bumugijiira. Bwe bantaddemu ekyuma busaawulidde bubi naye leero emisana busaawawo 6-7-8 bulibuleko okugulu kutandisa okuluma. Bajjukira nti abadde yeetambuza nga kati ali mu byuma, omulaba ng'amaanyi agaziyiza amaziga asonderera masonderere. Bali yasobola okunyamba nnyambi kubanga obulamu bw'eddwaliro tebubeerekamu. Kino ekyokubiri Mukama Katonda annyambe nziremu okutambula naye nga tuufu ndaba ng'ekirooto abamu bange kale ndi bantambula ndyebaza buli omu kyali bwakoze. Omulala kyalulojja ye Abasi Isaabirye nga naye ebyuma byaluma dda mu kugulu. Mu ddwaliro gye tumusanze tabaddeko n'amujjanjaba. Naye kubanga saa zino Uganda wange yagenda kukola tasobola kubeera wano. Ate abeere wano ate nga yagula eddagala. Ekirabo ekintu ekyo. Aba alina okukola amukubire nga bukubizi ssimu. Ate eddagala baliwandiise bwe lityasindike. Essasi lyamukubirwa Nakirumbe mu muluka gw'Esweta Nyiize, eggombola yeekangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga. Nti era adduka kwetegula mbeera oluvannyuma lw'okuwulira amasasi agaali gawandagala. Neekanga bweka nadduka bwe nti nawulira eri essasi. Okudduka nti olwo ndi kudda oba neetereka eno gye nkolera. Nabasanga bonna bwe omutima ne gwekanga n'enkyuka mulundi gumu. Omusajja nawulira buwulizi n'engweri gumu. Okumukuba essasi tekyabamalira ne bagattako n'okumuwewenyula emiggo. Nangudde basajja ne bankuba embooko ne mbagamba munkubye essasi. Munkubye situka ne mbagamba sigenda kuva wano nga munkubye amasasi embooko. Eno bwe bakuba embooko ne mbagamba munkubye amasasi bwe baalaba omusaayi guli kutiririka ne bavaawo. Era alowooza nti bagenze kumbe eriyo ekibinja ekirala ekyali kijja bano okubawona yabasaliraga nkolwa. Gamba kati bwe bankubidde embooko nga bamaze okunkuba essasi. Awo neneefiisaawo ng'omuntu wona alaba nti olikufa. Agamba leka nzanye mukunga komando. Nga bakomando wanamutuukako oyo nga yali neyeefiisa nange nazanyamu nga komando naye ngamba kaneefiise. Nabo we bagamba ono ali kufa tugende. Era baayitawo baamaliza okunzijawo ne bayitawo ne patro. Baba bagamba kati ono eriyo gwe tukubyana amasasi alaze wa nali wali mu lujja bwe nti nga mbalaba. Abamudusa mu ddwaliro bamala kakasa nti wali basirikale balala abaali bawondera. Era we naafuna bannaibba baali awo agamba obusajja bugenze ne bankwatako ne banziza mu maka ne bansiba wano nawali ne bagamba omanyiko amanamba g'Abaganda. Awo nali manyi lya mukadde wange. Awo mukadde wange n'akubira bulaza bange Kayungi Busanje bange era baavuga piki ne basooka ne babakwatirako awo ekangulumira. Ne babakwata ne bamala ne babata. Ate baali bagumu ne bagamba ogenda kutuulirako ono gwe bakola naye naawe n'ono gwe bazze naye gwevuga bubuzi piki oba obansanze vuga bubuzi piki. Ne banteekako paka kangulumira. Naye kubaawo obujjanjaba bwakangulumira bwali timumala. Bantunga nga ndi kuwulira awo. N'okujja bwe yasookera okufuna obujjanjabi obusookerwako okutwalibwa mu ddwaliro eddene kinako kwali kutunda mwoyo. Tebakkiriza wadde namujjanjabi kumakya kufuluma awo olagawa osalaawo ku poliisi awo ekangulumira. Baali tewasalikaawo kiro kyona masasi. Era kati bwe bakola era wamyonse agamba
era ambulance egenda okubataasa awo nendeeta bulesi paka wano enga awo tewali tiwasalika okuva ekangulumira awo amasasi gakoma basaawa 5. alumiriza nti mubamukuba tekwali musirikale wa polisi yenna. Polisi tebaalimu bakomando bennyini twali tuli kulwana nabo entalo kati olwana otyo n'omuntu atalina emundu onja n'emundu naye nga obeera ng'oli mu kulyekera nga wona oli mu kibira buli kosanga kamaguka okuba bukubi masasi. Yesaabire y'omukuba balumiriza nti bangi bali ku byuma lwa bamukwata mundu ababakuba mu ngeri y'okwesanyusa obwesanyusa. Beera eno yansanga nga ndina kirulyawo